Omukazi kabeere nga ye mutuufu alina okujjukira etteeka erisooka buli kadde omusajja y'aba omutuufu. Etteeka eddala, omukazi bw'abanga agenda okwebaka talina kusigala muzambalwa. Eddala, omusajja talimba aba annyonnyola bunnyonnyozi era buli ky'ayogera aba agenderera okukunnyonnyola so si okukulimba. Etteeka erindi, singa omusajja anyiiga n'atandika okwogera ng'aleekaana, omukazi ateekeddwa kufukamira bufukamizi wansi n'awuliriza bulungi nnyo nga yeewombeese awatali kwanukula bba yadde ekigambo kyonna. Etteeka ery'ekkumi, omukazi ateekeddwa kusooka kwebuuza ku mwami nga tannakola kusalawo kwonna ku nsonga yonna. Etteeka eddala, omusajja tatuuka kikeerezi waka, wajjira wonna oyaniriza mwanirize. Ate bw'olaba omusajja aluddewo okudda eka, manya bumanya nti alina olukiiko lw'abaddemu. Etteeka eddala, bw'olaba nga omusajja olunaku lw'atalina kubeera ku mulimu tali waka, manya bumanya nti alina olukiiko lw'ekika lwe yagenzeemu, leka mwattu kulowoolereza birala. Etteeka erindi, omukazi bw'abanga alina ekirowoozo kyonna ky'afunye ateekeddwa kulinda bba n'akomawo awaka n'akimunnyonnyolamu, olwo bba kyonna ky'aba asazeewo ky'alina okugenda nakyo. Etteeka eddala, omukazi talina kukola nnyo emisana aleme okukoowa ennyo asobole okulabirira obulungi bba ng'akomyewo akawungeezi. Etteeka ery'ekumi-n'ataano, omukazi tateekeddwa kugenda bba gy'akolera ku mulimu okuggyako ddala nga waliwo ensonga ey'amangu etalinda eguddewo, ate era alina kusooka kutegeezaako ku bba nga tannagenda n'amukkiriza nti kale jangu. Etteeka eddala, omukazi tateekeddwa kusaasaanya nsimbi zonna nga tasoose kwebuuza ku musajja ensimbi zino ne bwe ziba nga za mukazi. Eddala, singa wabaawo obutakkaanya oba okusowogana kwonna wakati w'omusajja ne mukazi we, ensonga zino zirina kumalirizibwa mu kisenge kyabwe nga baliwo babiri bokka nga tewali mujulizi, era ekisalibwawo mu kisenge kirina okuba nga tekinyiiza mwami. Eddala, omukazi talina kuzira kulya mmere ne bw'aba nga anyiize, kubanga kuno kuba kunyooma musajja. Etteeka eddala, omukazi tateekeddwa kuwa bba kiragiro kyonna, wabula omusajja alina okuwa omukazi ebiragiro nga bw'aba ayagadde. Etteeka ery'amakumi-abiri, omukazi ateekeddwa okussa ekitiibwa mu biragiro by'omusajja awatali kubuuza kintu kyonna. Etteeka ery'amakumi-abiri-mu-erimu, omukazi ateekeddwa okufuga obujja bwe era tateekeddwa kubulaga mu lujjudde. Etteeka ery'amakumi-abiri-mu-abiri, omukazi okukyalira ku booluganda lwe oba abooluganda lw'omusajja ateekeddwa kusooka kusaba lukusa okuva eri bba, ate bba bw'aba yeekengedde n'amuwerekera nako akakasente gy'alaga. N'etteeka ery'amakumi-abiri-mu-asatu, omukazi tagenda awutu oba tagenda mu kifo kyonna nga tasoose kusaba mwami n'amuwa olukusa mu butongole. Amateeka gano 23 ag'obufumbo kigambibwa nti gaayiyizibwa omukyala kati omugenzi Martha de Prenez eyafiira ku myaka 14 egy'obukulu nga yamala mu bufumbo emyaka 82. Era omukyala ono Martha de Prenez eyamala mu bufumbo emyaka 82 yafundikira amateeka gano ng'agamba nti amaanyi g'omukazi gali mu bwetowaaze n'okukkiriza nti ye munafu. N'agamba nti ye okussa ekitiibwa mu mateeka gano kyamuyamba kinene okuwangaalira mu bufumbo ebbanga eggwanvu ery'emyaka 82. Omukyala ono we yakolera amateeka gano yategeeza nti yali akimanyi bulungi nti abawala abato baali bagenda kumuvuma n'okulengeza amateeka gano, naye nti obufumbo bwe bwandimaze okubalemerera nga balyoka bamanya nti ge gaali gayinza okubayamba okububakuumiramu. Eno nno